Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates omukulu eyaliko vice president w'eggwanga lino erya Uganda Professor Gilbert Bukenya yalabiseeko nga akona dansi n'omuyimbi gwe tumanyi obulungi amanyi okuyimba ate ng'alinamuko katemba amanyikiddwa nga Kapakati. Kakati ababiri bano balabiddwako mu katambi akali ku social media nga bali mu kuzina zero distance. Amazina ago akwegamba omukulu ono Gilbert Bukenya yavudde gye yavudde najja n'asanga Kapakati ng'ali mu kuyimba nga kwegamba agenda maaso n'okukola ekyamuleese. Wabula Gilbert Bukenya teyakomye okwo mu kuzina ne Kapakati, wabula yayongedde okuba nga ate amukwata mu bitundu eby'enjawulo, most especially mu kiwato. Kati ekintu kino kyaleetedde abantu bangi okuba nga ate babyebuuzaako nga bagamba nti kirabika Professor Gilbert Bukenya ye ekintu takivangako, ye akyagenda maaso n'okuba nga ate anyumirwa okola ebyo byakola naddala okuba nga ate amasanyu tegamuggwangamu. Gilbert Bukenya ono amanyikiddwa ng'omusajja omukyakaze ennyo era omusajja eyeetanidde abakyala, era ng'omukyala gwe yasinga okwagala mu bakyala abasinga yali amanyikiddwa nga oli ow'ekitone, nga omukyala oyo yalina figa ennungi ng'alabika bulungi, era kigambibwa nti ye ne Gilbert Bukenya waaliwo ekyali kigenda maaso, naye omukyala oyo yamaliriza ng'agenze bweru w'eggwanga. Kakati Professor Gilbert Bukenya yalabiseeko ng'ali ne Kapakati, era ne Kapakati yalabise okuba nga ate ekintu kino yakyagadde. Kapakati yagenze maaso n'okuba nga ate apostinga ku mukutu gwe ogwa Instagram n'agamba nti all I can say is very expensive, era n'amwagaliza amazaalibwa amalungi, n'ayongerako obubaka n'agamba nti happy birthday at Gilbert Bukenya. Stay tuned. Don't forget to subscribe.